Jigenda kaakano mu myezi ebiri ng'ab'ebyokwerinda bagumbye Maka g'akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa Magere mu Wakiso oluvannyuma lw'okulonda kw'eggwanga okwaliwo mu mwezi ogwa Gatonnya oba January omwaka guno ng'era abantu bangi bazze nga batangirwa okutuukayo omuli n'abooluganda lwe. Kati olwaleero abakungu mu kitongole kya poliisi bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka Parliament akalonda olw'ensasanya y'ensimbi ez'omyowa omusolo okwanukula ku nsasanya y'ensimbi ezabawebwa mu mbalirira. Ababaka akakiiko kano nga bakulembeddwamu amyuka ssentebwako Goleti Namugga batadde abakulu bano ku nninga okunnyonnyola ensonga lwaki era ne kiba kyakola mu maka gamu na NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. The National Unity Platform is home. Give us an update for how long have you been there? How is the home? Update us, and because the man might be enjoying the place. So tell us the feel of the home when. Mu kwanukula amyuka Ssabaddumizi wa poliisi James Ochaya ategeezezza nti kino bakikola kukuuma maka ago okuva lwe kiri nti tegaliimu muntu yenna. Of course, our presence there is there to provide security, because all of you know that he's not there. So if we are not there, people vandalize his property. Hello. So we are there making sure his property is safe. Ababaka wano baagadde okumanya abasirikale bano gye baali ng'ab'omu maka gano okuli mukyala wa Kyagulanyi Babi Kyagulanyi bakolebwako obulumbaganyi. In the night, you saw that clip of the First Lady being brutalized. Where was the police? Who came to vandalize during the night, and where was the police? That's why we are there. So that it doesn't reoccur. Took occupancy when the family was still there. It should be on record. The time we took occupancy of that place in regard to provision of security, the family was there, the First Lady was still there. Barbara Kyagulanyi was still at home. And the time they vandalized the home, you were in charge of security. So we take note that you did not see the people who came to that place when at the brutality that took place in that home. Police was there, but they never saw the person the people who vandalized. Ababaka era babuuzizza abapoliisi lwe bategeka okuva mu maka gano. When do you intend to leave the place? I mean, when they come back. But Madam Chair. Because Ochaya bw'ati ategeezezza nti ab'omu maka gano bwe banaakomawo baakuzingamu ebyabwe baveeyo. Him to get alternative security, like from private security organization. Yes. By the way, where is he? Could you be knowing where he is? No, I don't know where he is. Ennyanukula ya Ochaya etabudde ababaka abatula akakiiko kano bannakibiina ki NUP era ne basaba abakuumaddembe okwamuka amaka g'omukulembeze waabwe mu bwangu obw'ekitalo. Abantu abalumba Babi Kyagulanyi, abantu abalumba mukyala Kyagulanyi bayitawa era essaawa eyo kyegamba poliisi yo ddakiika yeebakamuko obudde obw'ekiro n'ezibirizaamukko ku ddakiika n'etaddamu kulaba kiki kigenda mu maaso era twagala kumanya ye neevaawo ddi kubanga tugamba nti eri mu kukuuma amaka naye abooluganda ne bajja baagala okuyingira mu maka kubanga family denying right of entry, even exit. The family members of Honorable Kyagulanyi inside cannot easily exit. Even people who want to take their food, you are blocking them. You are frustrating them. Really, IGP, can really this be a matter to casually talk about? Mu ngeri y'emu ababaka akakiiko kano aka Public Accounts Committee balaze obutali bumativu ku nsimbi poliisi zeesaba ez'amafuta n'ez'okuleeta embwa yaayo enkonzi y'olusu nga wabaddewo obuzibu mu bitundu. Okyaya kyokka ategeezezza nti bino byonna bibeera bya bwereere. The dog, I'm also wondering why, because we offer these services free. He says no, it has never been free. We are giving you information, the dogs are paid for. Very expensively. We shall investigate. No, what you have to do, you need to update the community on what it takes. It is from, because it's not flat rate. Because the sizes of districts differ, the terrain differ. But we give 2 million to 2.5 per month. Yes.
Yes. Akakiiko kano enkya ya leero kasoose kusisinkana bakulu okuva mu Ministry ya ICT ababadde bakulembeddwamu omutesiteeso omukulu Amina Eyogedde be babuuzizza ensonga eyagisaako yintaneti mu kiseera kya kalulu. Image of the country. Not elections, but how... Because no, we had the internet before elections. When we went for elections, the internet was switched off. So we misbehaved during elections. And for these other days, we are well behaved. Chair, I think she also has to come out clearly because we need to saying be clear the service delivery was not distorted. But we did not have even mobile money. We were not able to access money from any bank because even the bank system was disconnected. The problem, to the best of my knowledge, mobile money was working. And whether money was being able to be withdrawn in cash or not, since we are trying to achieve a digital economy. Eyogedde bw'ati abuulidde akakiiko nti zino zaali ensonga za byakwerinda kyokka ababaka ne bamusaba okuleeta olukusa olw'oyo eyalagira bagiggyeko ssaako n'okulaga ensonga eyaviirako okutaataagana kwa mobile money mu biseera bya kalulu. Switching off the internet was a result of issues to do with national security. When there are issues to do with national security, I think some of these announcements cannot be made in advance, because if you determine that there is, there are security issues and it is not Ministry of ICT that manages issues of national security, that is our security forces that handle that. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire.